temumpaako. Bwe nsimattuka kino tewabaako omukazi yenna addamu okumpaako. Ebyo bigambo bya mwana mulenzi Barrister Timo. Bw'avuddeyo ne yeekebeza obulwadde bw'essiriimu ku mpewo ng'abantu bonna balaba era n'agamba bwe nsimattuka kino ne neekebeza nga ndi mulamu siyina kawuka saagala kuddamu kulaba mukazi yenna mpaako era bwe nzija ne nkusaba nkwegayiridde tompa gaanira ebintu byo oŋŋambe Barrister Timo sigenda kukuwa kya Mikayiri, sigenda kukuwa bijoojowe, sigenda kukuwa bijanjaalo, teri kukwasa impiki, teri kukukombyako yadde. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yaffe obutambi bwe buti tubuteekayo. Mujje mutwegatteko tunyumirwe wamu tusome wamu. Kwata ku kade nga video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Ate era komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tuba tubateereddeyo. Tumanye muyiga, temuyiga, twongeremu ki, twogere ku ki, oyina by'oyagala twogereko. Gwe nga kyakuluma dda naye nga tolina ngeri w'okiyisaawo, yeeno nno essaawa osobola okweyambisa peegi yaffe n'otugamba iffe ekyo ky'oyagala okwogera nekikyokuwogerera. Ate era tubeebaza yonna gye musinziira okulaba obutambi bwaffe. Abali mu mawanga ag'enjawulo eyo gye mukolera, naddala baganda bange abaana ab'obuwala abakola mu biyumba. Mwebale kukola, naye ate era mbasaba mubeere bagumiikiriza. Mugumiikirizenga okukola mukole temwekooya nnyo. Ate era n'ekisinga amakulu musabe. Mwesabire. Eyo gye mukolera si wangu wali ebizibu. Abawalabu babayisa bubi, batuyisanga bubi, batuboola. Gwe wenna akolera eyo gamba nti ye Adita byayogerako bituufu talimba, teyeeyogeza bweyogeza, babitukola era bakyabikola, babikolera ddala abaana paka n'olunaku olwaleero. Kati bw'oba teweekwasizza nnyo Katonda, oyinza okuba kwabo abayina omukisa omubi nga mugenda kuddira mu keesi. Oyinza okuba kwabo abagenda okukomawo nga balema. Oyinza okuba kwabo abagenda okukomawo ng'ebintu byabwe eby'omunda baabitunda. Oyinza okuba kwabo abagenda okukola contract eggweko oleme kukomawo yadde ebbiri. So byonna bisoboka. Ekisinga amakulu maviivi nti Omuwarabu atya nnyo evviivi kigezeeko. Katugendeko mu katambi ka Barrister Timo tuwulirize ate era tukomewo. Okuva n'olwaleero kasita neekebera nga ndi mulamu sidda ku bwenzi. Buli gwensaba tompa. Keekusaba tompa. Bannange, visa yange naatera okuggwako. Bw'atyo Barrister Timo bw'atugambye. Kati simanyi bw'oba oli mwana wa buwala oyinamu ky'otegedde amagezi gakomyewo. Bw'oba oli mwana wa buwala oyina ky'otegeddemu amagezi gakomyewo. Omusajja bw'akeeranga ku makya n'agamba bwe nsimattuka kino kye ndimu, saagala kudda mu kino, oba saagala kwetantala mukazi yenna. Gwe bwe nzijanga ewuwo ne nkugamba mpa tompa, kirina kye kitegeeza nti omwana ono yandibanga abadde adiiringira mu bakazi bangi nga yeebaka n'abakazi abawera era abakazi ab'enjawulo nga teyeekakasa bulamu bwe. Kye kimuviiriddeko n'agamba lwaki seekebeza. Ayinza n'okuba yasoose kwekebeza nga tannaba kujja wa ku mpewo, n'agamba kano akasigadde kanneekebere ensi yonna ng'eraba mbakakase nti ndi mulamu, wabula mpooninge n'abo abanneegwanisa oba abawulira nti Timo ye musajja gwe balina okwebaka naye, mbagambe nti bwe nkeeranga ku makya ne mbasaba okumpa baleme kumpa. Olowooza yeetaasa oba nammwe abataasa? Baganda bange obulwadde bwa siriimu bungi.
naddala mu mawanga eyo gye mukolera kankaddemu. Obulwadde bwa siriimu bungi naddala amawanga ge mukoleramu. Abamu mukyayina entegeera eno nti olw'okuba bali bakkala njeru tebasobola kufuna bulwadde bwa siriimu. Weerimba. Obulwadde businga mu bo. Abantu abo balwadde. Abantu abo bayina ebiwuka. Abantu abo bayina siriimu. Abantu abo bayina endwadde ez'enjawulo. Abantu abo batambulira ku madagala. Abantu abo balwadde. Bayina endwadde ez'enjawulo. Abantu abo baggwayo dda. Abantu abo batambulira ku madagala. Weebambe ng'omanyi. Weebambe ng'omanyi. Kati kino kiri ku sayidi bbiri, ku sayidi y'omusajja ne sayidi y'omukazi. Mwenna mulina okwekuuma. Nga Barrister Timothy bw'agambye nti bw'abasaba temumuwa, nammwe mulekeraawo okwegabaagaba. Si buli musajja azze gy'oli n'akugamba mpa nti olina omuwa. Agaanako. Oli muwala teri agenda kukukwata bw'ogamba nti nedda. Kuuma ebitundu bye eby'ekyama. Obigabe mu nsonga entuufu ng'obigabira omuntu omutuufu oba bannaye munfuna. Nze Shira nti obulwadde. Obulwadde mbutiira ddala bw'oba tobeerangako na muntu gwe bwali bulumye. Genda mpola. Mwekuume. Eyo gye muli siriimu atambulanga muntu. N'okwogera ayogera. Siriimu ali mu mawanga eyo gye mukolera. N'okwogera ayogera ate kati mungi asusse. N'omuntu gw'olaba nti tasobola kubeera naye munnange abeera naye. N'abo be mulaba nti beeru tebamuyina munnange bamuyina ate bagenda mubasiiga. Edda mu biseera by'edda teyalingayo. Lwansonga nti n'abalwadde tebabakkirizanga kuyingira eryo ggwanga naye kati. Abaana abeetunda eyo bangi. Mu nsi ez'enjawulo Abawarabu be benza okufaako obufi ne balyoka batambuza obulwadde ne babusiiga Abawarabu n'Abawarabu babutambuza buli wamu. Kati ggwe omulamu kiri eri ggwe. Weekuume. Yenze Shira Adita kamanye ndowooza yo mu katambi kano.